muli mu gandalo lya weekend byonna birina okubeerawo ebyo naye nga tubayozaayoza bagiyiseemu obulungi abayiseemu ate era n'abakyatambuza ennaku enkulu abali mu byalo mugire mukomewo kubanga Christmas of course Christmas yawedde mugire mukomewo so kijaba kibi nnyo kubanga omala wiiki namba mu kyalo olina okukola wabeera wa bbeeyi ng'agenda n'okukomawo bya bbeeyi wabale nnyo webalire ddala nze Big Bro Jamal bamuyita Vegas promoter kyekiriwo buza ku bannayuganda mugamba ki bonna abatulaba ku Big Brother Uganda channel yammwe nnungi ebaleetera bye mwagala bye mutaagala leero tugenda kunyumya musinze mukyaziza wabula ankyaziza nange ne mukyaza tugenda kwogeramu mu bintu ebyenjawulo naye okusinga okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga mpozi ne kitebe kyaffe kyagize mpozi gwete wabivaamu kyabiri ennaku zino yeggwe awandiika ababivaamu n'ababirimu NUP oba National Unity Platform yakyusiza mu bukulembeze era nga obukulembeze entebe enkulu eya Leader of Opposition Rob esawa ya leero nga omukulembeze ali mu ofiisi eyo bamuyita Joel Ssenyonyi abadde omwogezi wa National Unity Platform era nga ate abadde mu kifo ekyo commissioner abadde honorable zaake abantu bangi nnyo abakoze business abantu bangi nnyo abafunye ebifo ebyenjawulo mwabo mulimu n'ababaka bange mulimu omubaka honorable Alan Sebunya we Nakaseke Central ne honorable Lutamaguzi naye we Nakaseke Vegas promoter nga tunagenda ku NUP nenjala tutandikire kwogera kwa president Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire yayogedde kye bayise enkomero y'omwaka oba okwogera kw'okuggalawo omwaka nga miitinze bannamawulire naye wabaddewo abakyala babiri ebibuuzo byadde bingi nnyo naye nnyina bye nasinze okuggyamu abakyala ababiri omu bamuyita Saara mulala oba Luuthi naye Saara yagenze n'abuuza omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti sebo president kyeyamubuuzizza yamubuulidde naye nze kinna kyeneewuunya nti president yabadde nga atamanyi mu kwogera kwe yagambye nti waliwo omukyala era omukyala oyo muzira by the way Vegas omukyala oyo muzire yayogedde ekintu ekyo kubanga batono nnyo babayimira amaaso ga president n'amugamba nti Okuwamba abantu kyaddamu yadde mutegeke Museveni yagala nnyo ebintu bya diversion kati era batadde ku diversion Museveni tasobola butamanya nti abantu bawambibwa nga yali waggulu ku ttooba nga tubanjizza abantu kale ne bw'oba tomanyi tubanjizza abantu singa yamanya dda Olivia ne Bulaaya bali mu Mulanga waliyo abaana ba NUP abali olunaku bamukaabira kati gwe Museveni atogamba byonna tomanyi kale tuwe kibalama gw'omanyi kyegedde bulungi oyo Katemba just diversion kitegedde bulungi nga tamanyi ati buli kimu akimanyi ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu abasibe bonna abamanyi obungi bwabwe n'ensonga ez'abasibya zonna azimanyi so nakalabyeko ako kakiripu ng'agamba bamusiba yakola ki abantu boze ng'osiba bakola ki kyekibuuzo kyenyinza obuuza kuba yabuuziza bamusiba yakola ki abantu boze kale bamusiba nga wagira kyagula omuwala n'amala n'agamba omukyala n'agamba nti sebo bamusibira mu court martial n'agamba president n'agamba bamusibira bwereere era n'agamba omukyala oyo nti sooka onoonyereze lwaki bamusiba olwo biba biwedde awo ate era kabadde nakaseeti kuba buli muntu aba agenda okubuuza ekibuuzo president w'abaali basooka kiyita mutoyimuka buyimusi n'obuuza si bwe kibeera so byadde biseetinze bannayuganda temugenda kubajja ku mbeera yakubanja abantu baabwe mute bannayuganda bye mwasiba Christmas twagiridde yawedde kati tugenda mu mwaka mupya bannayuganda mukyabakutte bali eyo bayitirivu kyenyinza omugamba saanyi okulemera ku nsonga z'abakulu abo
kubanga sizitiane ekituluma bakimanyi. Vegas okay webiba nti bisetinge ate bali abalala ababaddewo babuuziza bakungu waliwo ababaddewo bannamawulire ababaddewo baba basetinge ate gwe oli munnamawulire oyagala kola otya oli munnamawulire okugenda mu state house ebiragiro bibeera bingi nnyo n'abagenda okubuuza babeera ku lisiti ti jamaalo agenda kubuuza ekibuuzo kye kiri kiti ati bwekiti bwe kiba kivoola bagamba gwe tojja kubuuza n'omukono totawaana kati byonna bijja nga biseti bibeera ku pulogulaamu kati bw'oyimiririrawo n'ovuma pulezidenti tebasobola kukkiriza nga toli ku pulogulaamu. Omukyala eyavuddeyo n'abuuza pulezidenti ava ddi mu ofiisi ye wamutegedde ali awo erinnya lye lirabire naye waliwo omukyala mutonotono yavuddeyo n'abuuza your excellency osuubira okuva mu ofiisi eno gy'olimu 2026 oba pulezidenti yatuwadde ansa. Pulezidenti yabawadde ansa kubanga naye teyeeteeseteese bulungi. Emyaka 4 gy'amaze ng'afuga Uganda alabika ebintu byafuna bibamubbako. Ebintu byafuna bibamubbako buli waalaba okugenda alabika yalowooza atandika butandisi alaba ng'obwavu bugenda muluma nnyo. Kati tulina kumutwala mu mbeera eyo ti enkyagenda oba luli ne 2026 ayinza obutatuuka tusigale jasi nga tuli solid nga tumuzoganya tubanje abantu n'okulabisa tulabise ebikyamu bye bakola. Abantu bakutte abantu abasirikale be bakutte abantu mu Krismasi nga tebalina kye bakoze abantu bali mu kucakala bali mu kusiba abantu na poliisi eno bayavaawa poliisi yavaawa simanyi poliisi ya Uganda terina poliisi eyina kyati bano balinga ng'abagwira babonyabonya bannansi edda ennyo nga batugamba omulimu gwa poliisi to keep law and order ate kati bakola ki bo be batabangula eddembe ly'abantu obitunuulira n'okola ki ate balowooza nze poliisi yavaawo ate nzinange nawe olaba ndabe njiraba nti otera bakyazoolemu ku shows era ne bababuuza ebibuuzo bakyaza bakomanda babuuza nti bavaawa era kiki balifuuka mu dda enguzi eringa enguzi mu poliisi bakuliddeko enguzi waliwe bakugize nkugambye enguzi eringa enguzi n'abatulabye neyonna naye nga tulina kulwana tutwale Museveni ono enguzi esobola okukendeera naye bw'anaaba tagenze Museveni yaleeta enguzi anti ate abagiri abamanyi ate tabasiba kakitegeeza ye ekizibu ayina okubasiba bw'aba ayagala ekendeere naye buli wanaddanga mu kamera n'ayogerako njogere ti bali enguzi ate nga abamanyi bakozi be bonna bantu. Vegas kati nnyo nga tuvuddeyoko ku sayidi eyo njagala twogere ku kintu oyogere ku kintu kya National Unity Platform of course NUP yakyusiza obukulembeze gwe nga mu ndaba ye y'ebintu waliwo bayirawo ababadde batandise okwajuwinga era onalebo Joel Ssenyonyi office nene nnyo tagisobola naye nga of course bava okusayidi ya NRM kuba nawuddeko ko omubaka omu yabadde ku radio emu n'agamba ne boogera bwe batyo so gwe olaba otya ebintu onalebo Joel Ssenyonyi tagisobola kati bwoddamu osanga omuntu agamba nti Ssenyonyi tasobola ofiisi gye bamuwadde manya twemuwumba tutumula lumutamiivu gwe amanyise kuba Ssenyonyi omanyi kiki musajja wa diguri 2 munamateeka alina diguri ate munamawulire omumanyirivu alina diguri nti oli tasobola nga pulezidenti tavaayo buvi kati Kyagulanyi n'agamba nti nonze gundi amala kwekkaanya amala kwekenneenya era yalabye bonna bannambeshe baani baluttamaguzi bonna basemujunganda n'agaana edda ono yakira ku bonna kyagedde bulungi Lubega Seggona nalanga ono yakira kyagedde bulungi kati gwe bwoba onogamba muno takwanidde so obeera olimba era njala kuyimirira wano njozeeze muganda wange Ssenyonyi gyowe omanyi mukwano gwange nnyo ovudde ne kweri wali obaddeko kaawo ng'olina mukwano gwo leader of opposition ng'ate muvubuka nga ggwe kati ye Ssenyonyi gwe twafunye kyagedde bulungi sebo nkuyozaayoza webale kutuuka ku kkula eryo kuba anti kati si wa bulijjo si wa bulijjo ayina liidika n'abakozi mu ofiisi si wa bulijjo era ngenda kuyita kaawo sebo na appointment kuba kati wafuse wa appointment
Baba nampa ya January nga 10 ojja kuguma nyino kyalako ko mu yafe ofisi y'omukulu tugisobola nga aliyo tetumutegeera naffe obadde tomutegeera abadde Mathias Mpuuga ate Mpuuga corporate Mpuuga yayitiriza obako tuli mu struggle ate ye corporate era Museveni abantu bajukira amabega abaana be bakuba Mpuuga oyo nakolako kone ku interview naawe nga twogera ku Mpuuga ogamba Mpuuga talina buzibu ne kugamba awali omukka tewabula muliro abo abaana tebakukwata bukwasi bamala kumanya ki ekiri ku ground kyokola so Mpuuga abaddemu onalebo Mpuuga abaddemu n'obuzibu Mpuuga yali abadde wa Museveni nga yakyuka abonyabonya Bobi Wine Kamala Olukazi nga pulezidenti amutuma kino yagenda ayogera birala kyegedde bulungi ffe tuli mu struggle gwate ogamba pulezidenti akakkane ffe abali mu struggle tukakkane ki biyinza okuba nga birimu ku bizibu ebyazze lwaki bamukyusiza kati agende wa Museveni amuwa obwa minisita of course commissioner kati commissioner nezaako yakidukako ekya commissioner gyasi twafunyemu kiraka kafansonyi tugo we banagamba batya esebe omuntu okujja wali mu Bugombe n'akuwa ekya commissioner era kaba kafansonyi naye ye bye yakola abimanyi amanyi n'ensonga lwaki yakyusiddwa omanyi bakuga Obulaina n'oluyimba lwe yayimba baluyita Nalumansi beebo yali abalabye bega sibi n'obijjawo Nalumansi abaana bafuutu sojja babeera n'amawulire olusojja bye babikuwadde babeera n'amawulire kati oyo Nalumansi kati walabye abantu beyamye obwa minisita kuba yawadde abantu ba minisita badde bangi nnyo bakusasa biki kati n'abamu yakyusiza bangi lwakuba ffe twalabye Mpuuga Bannalumansi bangi nnyo beyakyusiza yategudde Bannalumansi bangi wano wakati omukulu we Bobi Wine agenda kusobolera ddala ofuna eggwanga kuba mugezi talinda byankya era nawulidde abantu bagamba abadde amulinda simanya amaleko ekisanja kuki kisanja kuki bamukyusiriza wakati mu kisanja nga tekinnaggwako ati oyo ye pulezidenti owaddala ddala kitalinda abantu bekubonaabona singa kino kijja nekimala nekikomawo kimulowooza nekikomawo eno ku ofiisi ya Honorable Joel Ssennyonyi naye ne wabaawo amawulire agatambula bwe gato era naye aba ayolekeddwa okukyusibwa era nga gw'oyina nti no kati Mpuuga yali Honorable Mpuuga yali agenze wa President Museveni ekisookera ddala Honorable Kyagulanyi pulezidenti gwolaba oyo yawa omuntu obwa leader of opposition nga teyeesaliddeeyo naye obusimu obwajja nga kuba ekibiina kyali kipya nga abalwana bangi nga bamugamba woono kwe kuwa oyo omwana naye kati ebbanga ettono ekibiina kirimazeewo atandise okwesalirawo okumanya nti kola kino kye kituufu kiri kikyalo kyovola gwe yataddewo omuntu we yamumeekinga Joel Ssennyonyi yamugja ku TV ng'akola mawulire n'amufuula MP n'afuuka chairman wa Kosase kati amufudde leader of opposition tabeera musiru Kyagulanyi tegedde bulungi kuba kati badde batuuka n'ekiseera nga Kyagulanyi atuma yani mwamyani Mathias Mpuuga nga Mpuuga atawakanya Kyagulanyi tegedde bulungi kati Kyagulanyi n'atuuka naye n'akola ki n'asalawo nga president tekiriko kakiiko olowooza tekiriko kakiiko nti baatudde ne bateese ne basalawo ye asalawo yekka yes President Robert yasalawo of course alina osalawo nga yo kubanga bannayuganda ensobi yonna ekolebwa abantu bano bagizzawo we segedde bulungi bannayuganda tebawagira Mpuuga tebawagira ani Ssemujjuŋŋanda tebawagira Shamiru Malende bawagira Kyagulanyi era kyova abeemupi baali bangi abayitirawo ku Kyagulanyi so kati era abakulwawo ola eshaferi yakoze abadajja kuki kakati era kyensuubira ebbugumu ligenda kuddamu lyeyongere mu paalamenti tugenda kuddamu tunyumirwe ku paalamenti Zaake bamuwadde kyaki nalabye naye alina kye yafunye Honorable Zaake yazze mu kya wa security Honorable Zaake wa security kituufu nzijukidde ali mu minisitule bamuwadde byakwerinda Honorable Zaake ssebo era we yavuddeyo n'agamba nti kati si amasuti yakwambala butusi na gloves tukwanaganya ekintu
ajja kubakubaako naye nze simanyi oba minisita Mutebi oyo taata wa Zaake yeebaka mirembe ewaka ng'omwana akyali bweru kuba omwana we wansasadde nnyo yeebaka kuba yamumanyiira kati ate njagala omwana oyo pulezidenti Kyagulanyi bw'aba alaba amusembeze twetaaga leader of opposition nga wakibuli ebyobwongo biganye mpuuga tumuwadde ow'obwongo abaana bamulemeddeyo abantu babanja baana yali mu bintu tebitegeerekeka ate n'ensonga y'abantu abawambibwa yeemu kwesinze okugobya mpuuga okay kuba kati leader of opposition olemererwa otya okukkaanya ne bali sibula batulaba ambadde nkyanyumirwa waliwo kyanyumirwa naye akadde tekatuli bulungi nkyanyumirwa tusobola oyita abantu mu ntuuka bayite abannayuganda mwenna abatulaba wano njagala okubakoowoola olunaku nga 31 twesange mu nkuuka Emmengo waliyo surprise artist mukwano gwa Abitex olwo ebeera tekyali surprise era enkuuka egenda kuggulwa okutandika kumakya nnyo olabeko ekivulu nga kiriko abayimbi 10 nga bonna basitaaka akazindaalo n'akataaka woono bamwita batya Dax Vibe akataaka awamu Mickey Wine ata awamu Zex birangirangi Zex ata omukulembeze bamwise kasita owira nga nsoma line-up eyo abo kasita obalaba nga weebali manya waliwo ekitali kya bulijjo tojjukira ku show ya King Sir twabagamba naye mujje waliwo surprise era abo bonna bayimba badakisigandi kati omanyirawo nti nga 31 Kyagulanyi tweyanzenge bamuyita Vegas promoter just tubeerawo ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ebintu ebyenjawulo ebihappeninze webale nnyo webalire ddala kintu kimu kyoba okola subscribe mibinga omale osharinge omale ogende mu comment section tobakubira bulango naawe oyina kuba tebannampa kalango naawe oyina by'olina okukola gwe nga gwe no sajja bayinza okugawa naye no ne bayitiramu awo ate bitegere balina okuleeta essente bayite ye baawa nsobola obayisaamu wano kekisibekale nyanama ate baawa wano kumpi nyanama chocolate cookies Heroes Cakes Bakery mukanoonyeko ku supermarket bwe banaalaba nti netwabakoledde banaatunoonya ne bajja nyanama before movit kale kubanga tuguze nakagule tebatuwaddeka mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja njagala obagaliza omwaka tubagaliza omwaka omulungi mujje mu nkuuka muyingire omanyi always tuyingira ne kabaka waffe omwaka omupya President naye ayinza osiima najja ate Abitex kyakuttemu okimanyi Abitex bali bamugoba mu nkuuka naye Abitex kozi mwebamu muloga muli balogo ekyo munaye guba mukisa teriba ddogo mukisa Abitex alina omukisa si ddogo nga bamulimirira ku nkuuka okumugyawo zaali nkokola waliwo gwe bayita Luba events naawe omulumbye ate nze siri kabada nti ntereka byama by'abantu Luba events yakola ebintu okugobya omwami oyo okugobya Abitex ku nkuuka naye namala n'akomole bamukomyawo naye ne Luba enfuluma gye yafuluma amasengere nga gookya baginyumizaamu Abitex teyeepankwako gwe buzaaliye buli ayimiriramu Abitex tasigala waggulu ennaku z'omwezi nga 31 mujje mu nkuuka tobongoota Abitex yakikuttemu jangu oyingire ne beene omwaka akuwe ebbaasayo kino kiba kikiwedde jangu oyingire ne beene kubanga Abitex alina engeri gyategekamu ebivulu bye ate mu nkuuka yeyekka eyakola ekintu ekyenjawulo n'ateekamu Abitex yaleeta ebintu ebyenjawulo mu nkuuka n'aleeta ba tiktokers yaleeta abakomedi oba bakazanyirizi n'abasa ku stage nga ate n'omuyimbi agenda yimba owa kadonkamu n'ayimba owalaga n'ayimba
kasajja gwe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.